God will make a way for you. Onakola tukulabye ku show. Father, abantu bale tebakyakulaba amaanyi ng'okyayina mangi. Omwange kisa kya Mukama naye Yesu manyi emirimu gya Father giba mingi kubanga obutuufu newandibadde ndi muyimbi naye ate siri professional gospel artist. Kitegeeza ki nti obudde bwange obusinga mbeera mu kukola mirimu gya Father gy'omusosodooti okuwa abantu amasakramento, okuwawa ekigambo kya Katonda n'okulabirira endiga eziba zimpeereddwa. So ekyokuyimba tugambe nti si number one occupation yange naye nasanyuse nnyo okuyitibwa mu concert eno Serena ya Peace kubanga anyimbira bulungi ate wetufuna concert zino zituleeta ne tubeera awamu. Obuyimba obupya abantu bakumanyidde nnyo muziri enkadde kyeki kyaganye tukusondere Father oba jasinga wogambye akadde. Sigaana kunsondera naye nina ennyimba enkya, nina oluyimba olupya oluli ku YouTube lwe bayita bonna bajjuzi bwa Mwoyo Mutuukirivu gye luli lutambula n'olulala Great Things. So gye ziri nina ennyimba nnyingi naye era obudde obw'okuzirekodinga n'akasente. So ennyimba gye ziri era mujja kulaba endala nga zijja. Father, amazina ag'ozina ago kubanga ebasasa begansi ng'emazina ge gamu amaanyi ogajja wa? Energy, that energy on stage. Nange simanyi gye gava naye nsuubira Mukama yagampa kubanga emyaka kati nina 68 naye kasita mpulira music oyo nanyingira nga ntandika amazina. So ndowooza kitone Mukama akikuwa bwino oba nti olina amaanyi. Naye of course sirina ge nali ndina naye nebaza Mukama olwago ge nnina.